ho jako akawuwo. Mwezi ogw'okwenenya mu mwezi ogw'okwetukuza Allah kyabadde atwagala inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirina. Sheikh Yasin Kanyike nga imamu w'omuzikiti gwa Masjid Musa Endejje Kanaaba asinzidde mu kusaala eswala ya Idi el-Fitiri n'awanjagira gavumenti okubaako kyekola ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu ggwanga nga kati Abasiraamu saako n'abantu ba bulijjo basiiba ku nkato. Okumalako ekisibo kino newankubadde wadde okusomozebwa okuyitirivu nga tumazeeko ekisibo kino mu mbeera nti ebintu bya bbeeyi. Otunulira amafuta omuntu azukka alya eddaaku nga oluusi agirira muzikiti atalina mafuta, sukaali, butto, muceere, ebintu byonna bitukozesa bibadde bya bbeeyi nnyo era abantu baffe abamu basanze obuzibu bungi nti ekyokulya kijuza okubabula olw'embeera by'omuwendo oguli waggulu ennyo. Sheikh Kanyike agamba nti Abasiraamu bangi futaali saako n'eddaaku babadde babiriira mu nzikiza ate ng'ebintu ebirala omuli sukaali, sabbuuni saako n'ebirala bya buseere ekika bannayuganda akayirigombe era nga mu ngeri y'emu asabye ne gavumenti okulwanako ku nsonga ez'enjawulo ezinyiga bannayuganda gamba ng'ekibbattaka saako n'ebizibu ebirala. Abantu bakutamwa newankubadde obaweereza bulungi so n'olw'ensonga eyo buli ali yenna ekifo ky'olimu weetaaga oba oweereza omule otteka ebbali nga tebakugobye. So n'olw'ensonga eyo ensonga ezo twetaaga tubeere nga twebeereramu insha Allahu. Abubeka Jingo naye asinzidde mu kusaala kuno n'awanjagira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvayo ku nsonga y'abantu abavundira mu makomera n'okusingira ddala Abasiraamu bagamba nti bangi abaasibwa ku nsonga y'enjawukana y'eddiini n'okubayungako ebisangosango. Bw'atyo n'asaba ne bannayuganda okwagala ennyo eggwanga lyabwe saako amawanga gye bazaalwa kibayambeko okukulaakulanya ebitundu byabwe. Si be bangi nnyo Abasiraamu abakyali mu makomera naye nga bw'ogenda okunoonyereza ennyo nga tebalina nsonga eri awo okuggyako olw'effitina z'amadiini n'embeera etambula bwetyo. Naye tusaba omukulembeze kubanga ate ye kitaffe ate ye jjajjaffe ebbanga lyatambudde mu bufuzi buno abeere ng'akwatibwamu ekisa kuba naye muzadde ng'abazadde abalala. Ate mu ngeri y'emu imamu w'omuzikiti gw'e Nabweru Sheikh Kaweesu wadde akubiriza Abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi nga babadde mu kisiibo era ng'ono akubiriza Abasiraamu saka abazadde okunyiikira okuliza abaana baabwe mu ddiini kiyambeko eggwanga okuba n'abatuuze abalungi mu biseera ebijja. Abasiraamu mwenna mu ggwanga lyonna kubeera nga tukola kaweefube okugunjula abaana baffe okusigala mu mbeera ebadde gye tutambuliramu naye kye tuba tuyigamu kwe kusobola okukuuma abaana b'eggwanga lino kubeera nga babeera bagunjuddwa mu mbeera ey'obusiraamu okubeera nga beeyisa bulungi. Kitegeeza nti eggwanga lijja kufuna abakulembeze betugamba nti bankya nga beeba abagwanidde okubeera nga be batukulembera mu ddiini ne mu ggwanga okutwalirawo. Otunaaba nga twesuliddeyo gwa naggamba eri abaana baffe eggwanga lijja kuba liri mu katyabaga. N'olw'ensonga eyo kubiriza Abasiraamu mwenna twekubemu mu mitima gyaffe eri bantu bannaffe mu ggwanga lyonna mu kulumirirwa. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Baffe Abasiraamu ne bannaffe ab'eddiini endala okubeera nga tutambulira wamu. Awo nno bwe tusabira n'abatukulembera mu buli mbeera okutunuulira embeera yaabo be bakulembera